era abali mu nsinzanga abakatoliki mujjukira bulungi nti olunaku olw'eggulu n'ebivuga twabikubidde ddala eŋŋoma zaavuze mu kyaki. Lwaki twabadde tujaguza kyokka nga ennaku ezisigadde zonna tubadde nno munnaffe ne piano oba ogani nga zikubibwa mu kyaki tebateekako kidongo bagikuba ng'eri plain. Era mu kiseera ekyo okuva ku nnaku lwe batusiga evvu olwa Ash Wednesday tuzze nga tulina ebintu ebikolebwa okugeza oba obadde okuba ebivuga bibadde biwerebwa mu ekereziya obanga okuba piano nga onoonya butooni obwo oba amaloboozi agatalaga ssanyu lingi nnyo okugeza bajja kugamba nti kozesanga ebintu nga pipes kozesa ebintu nga strings nti wonna okubisa amaloboozi ago gatuteeka mu muudu eri ey'okunyura ey'okwegayirira. Kati olunaku olw'eggulu twanyenyezza matabi nga nno twaniriza Kristo ayingira ki Yeruzaalemu tujjukira. Era kati twatandise Holy Week. Awo Holy Week mwe muli kye nakugambye nga ntandika omulamwa gwaffe ogwa Easter Triduum. Naye nga tetunaba kutuuka eno olunaku luno olukadde nnyo. Waliwo omusajja gwe bayita Pietro Lorenzetti. Pietro Lorenzetti y'omu ku basajja abaavaayo okutandika okuleeta ennaku zino. Mpozi ky'olina okusooka okumanya Yezu ng'afudde ennaku zino tezaatandikirawo okujaguzibwa. Era mu myaka gya 1360 okutuukira ddala mu myaka gya 1345 omwami ono ng'ali ne mutowe ayitibwa Ambrogio batandika okuba ebifaananyi bibiko mu yeekaalu ez'enjawulo n'ebifo eby'enjawulo naye nga baali Balatini baali Bayitale. Abayitali bano ababa ebifaananyi nga bakwata ebyawandiikibwa ne batandika okubikubamu ebifaananyi era ebintu bino bebimu ku byaviirako abantu okutandika okuvaayo okujjukira ennaku zino. Kati kyolina okumanya nti waliwo ebifo ebitaliimu nsansa newankubadde nga ebintu bya Katonda munnaffe nno ate byanjawulo. Omuti ogw'ensansa gwe muti ogukula mu buli kifo eky'eggwanga. Nti omuti guno Katonda yagukola era bwaguyita omuti ogw'emirembe. Nti gubeera n'obonoogenda n'osanga nga waliwo katugambe eddungu. Ojja kusanga omuti ogwo we guli nga gwe nno munnaffe ebimuli ebikola byagwo byonna bya green bya kiragala bulungi. Omusana ne gunaayaka gutereka amazzi okumala ebbanga eddene gwe muti ogwo ogwavaako ensansa ezanyenyezebwa nga Yesu ayingira Yeruzaalemu. Naye waliwo ebitundu ebimu ebitalina nno miti gino. Kati abantu be mu bitundu ebyo baavaayo ne banoonya emiti emikadde gy'onoyita native trees. Mu native trees zino mwe muli omuti oguyitibwa box, omuti oguyitibwa olive, omuti oguyitibwa willow, omuti oguyitibwa yew. Kati abantu mu bitundu ebyo abatalina ensansa bagenda ne bakwata emiti egyo ebimuli oba branches oba ebikoola by'emiti egya box egya olive egya willow ne yew ne banyeenya. Era abamu baakyusa olunaku olwa Sunday olwo ne baluyita yew Sunday, abalala ne balukazaako nti branch Sunday. Kyokka bo nno abakristaayo abali mu Syria bo baluyita Ochana Sunday. Ochana Sunday kitegeeza Hosanna Sunday. Bajja ekigambo kino kubanga abayaniriza Yesu e Yeruzaalemu oba Kristo e Yeruzaalemu bayimbanga ekigambo kya Hosanna Yesu kabaka. Kye kigambo kye bayimbanga Hosanna ajja mu linnya ly'Omukama. Hosanna Yesu kabaka, Hosanna ajja mu linnya ly'Omukama. Kati ekigambo ekyo kye bajjamu ate Sunday ne bagiyita Hosanna Sunday. Abakristo n'abakristaayo bangi nnyo. Bwe nnyugira kuba kyaki enkulu mwe muli Abakatolika, Orthodox,
Lutheran, Methodist, Anglican, Moravian, nga kw'otadde ne Reformed traditions. Bano nno be bamu ku abanyeenya amatabi. Ensangi zino church nnyingi nazo zitandise okunyeenya amatabi. Naye abakristo bangi tebababuulira nsonga eno. Awo nno ensi egula mirambo gyetandise okuba ng'ekutuusako. Awo nno baba bajjukira okuyingira kwa Yesu e Yeruzalemu, abamu bakwata ensansa zino ne bazitona ne zibazikolamu nga omusaalaba, ne batandika nno okunyeenya. Olunaku luno luliko emikolo egikolebwa. Omukolo ogusookedde ddala okukolebwa, kyaki ziri naddala enkulu ezasangwawo oba ezedda nga Abakatoliki. Abakatoliki ye kyaki yasooka mu nsi yonna, oba zizimu ku kyaki enkulu ez'Abakristians. Ba Orthodox, ekyaki ezo batandikira ebweru nga tebannayingira ekereziya, naye ebweru eno batandika nga omusaseredooti awa omukisa ensansa ezo ezigenda okunyeenyezebwa. Era waliwo evanjiri esomebwa ebweru nga tebannayingira. Olunaku olwo luliko evanjiri 2 ezisomebwa. Evanjiri esooka esomebwa nga bali bweru, ne wabeerawo okuyigiriza okutonotono omusaseredooti kwakola nga bali ebweru. Awo n'Abakristo ne basimba ennyiriri, ne bagenda nga bayimba ennyimba zennyini bali ze baayimba nga baaniriza Kristo e Yeruzalemu, nabo ze bayimba. Era mu nnyimba ezo bagenda nga bayimba ennyimba nga Hozanna ajja mu linnya ly'Omukama gwe kabaka, ennyimba ezigulumiza Kristo. Ky'olina okusookera ddala okumanya nti abantu mu biseera ebyo baali mu nnaku ey'ekitalo. Abalanzi bangi baali baalanga nti waliwo kabaka agenda okujja ow'amaanyi, alifuga ensi yonna. Era nga babategeezeza nti bakabaka b'ensi zonna balimusinza. Ajja kuba asukkulumye ku bakabaka bonna abaali babaddewo n'abalijja. Bafuna nno okumanyizibwa oba okutegeezebwa nti Kristo ye kabaka gwe baalindanga. Bamaze okulaba ku byamagero, ky'olina okusooka okumanya waliwo ekyamagero ekyakolebwa nga nno tannaba kukola ki, tannayingira Yeruzalemu. Kyamagero ki? Azuukuza Laazaalo mu ntaana. Kye kyamagero ekiddirira okugenda mu Yeruzalemu nga kabaka. Bw'azuukiza Laazaalo eyali amaze ennaku mu ntaana, nga baali bamanyi n'okumanya nti Laazaalo yafudde dda era awunya n'okuwunya. Laazaalo bw'azuukuzibwa mu bafu, n'amuyita nti Laazaalo situka, tambula, fuluma. Awo nno abantu bamanya nti ono ye kabaka yennyini, ono azuukuza n'abantu, ono mwana wa Katonda. Munnaffe nno bamwaniriza ng'ayingira e Yeruzalemu. Mu ndowooza y'abantu, bo baalowooza nti kajjidde okuyingira Yeruzalemu agenda kumenyawo obwakabaka obwaliwo. Waliwo abakulembeze abaaliwo nga Kayafa, nga Erode, nga Piraato. Bano abasatu baali bankizo nnyo, naye baayisanga bubi abantu. Baalinanga ebibonerezo ebitategeerekeka. Kati abantu ebalaba Yesu nga ajja, awo nno baasanyuka nnyo. Bonno ne balowooza nti agenda kusuula obwakabaka obwaliko bafune obwakabaka obujja.
wabula nga ebyo tebinnabaawo waliwo ebyasooka okukolebwa bye biki? Olunaku nno oluddirira olw'amatabi oba olw'okuyingira e Yerusaalemu, Yesu atuma abayigirizwa be abagamba mugende mu kibuga mujja kusanga omusajja bw'ati ne bw'ati, mumugambe nti essaawa etuuse, omuyigiriza ayagala kuliira ewo Pasika n'abagoberezi be. Munnange abayigiriza nabo tebaalwa nga bagenda bakola ekyo kyennyini. Ebyo bijja nga tannaba kukwatibwa gye tuyingira mu maaso awo mu Easter Triduum. Kati bino byonna tubijjaguza ku lunaku olw'eggulo lwayingira e Yerusaalemu, lwe tujagulizaako bino byonna tutandika okubijjukira ebigenda okukolebwa ku Lwokuna ne ku Lwokutaano. Emboozi eyo tugikwata ne tugigatta awamu ne tugireeta olunaku olw'eggulo. Era ku abo bonna abasobodde okugendako mu masinzizo, mujjukire evvanjiri eyabadde ey'okubiri. Evvanjiri eno eyabadde empanvu nga ereetera ddala okutuuka Yesu nga akwatibwa ng'afiira ku musaalaba. Evvanjiri ey'olunaku olw'eggulo yatulaze engeri Yesu gy'ayingiramu e Yerusaalemu. Ajja atya? Twajjidde mu nnyiriri. Yesu bwe yali ajja e Yerusaalemu, newankubadde ng'abaaliwo tebaakyegendereza, naye Yesu yabalaga nti nze ndi kabaka ow'emirembe, si kabaka ow'entalo. Bo abantu bwe yali ayingira waliwo ekintu akabonero ke yabalaga ke bateetegereza, wabula bo baasanyuka nnyo ne bakwata ensansa, ne bakwata ebyambalo byabwe ne babiteeka mu kkubo, ne bamulindirira, ne bayimba ennyimba, era ne basanyuka nnyo. Yesu bwe yajjira ku ndogoyi, ku kyana ky'endogoyi, eddonki. Waliwo ebisolo bibiri bye tulina okwegendereza: horse ne donki. Horse ekozesebwa mu basajja abo, horse ekozesebwa mu kulwana entalo, kyokka nga eddonki ekozesebwa awaka okuyambako ku mirimu. Horse eri aggressive ya kulwana, donki eri peaceful ya mirembe. Kati Abayisirayiri ebintu ebyo ebibiri tebaabitegeera bulungi. Bwe baamulaba, kyokka n'ekyokubiri kye bataategeera, yagamba bwe yali atuma abayigiriza be, yabagamba nti mugende mu kibuga mujja kusangayo endogoyi esibiddwa awo, omwana gw'endogoyi ogusibiddwa awo. Mugambe nnyinigo nti omukulu agututumye, agwetaaga ogukozesa. Nabo kye baakola, yatumya mwana gwa ndogoyi, tiyakozesa endogoyi enkulu, yatumya omwana gw'endogoyi. Owulira ensonga eyo nti yatumya omwana gw'endogoyi. Kati Abayisirayiri ebintu ebyo tebaabiyintapulitinga, n'essawo y'akakana Abakristo bangi bakyalemeddwa okutegeera ensonga eyo. Kati awo tukutwala mu theology ne philosophy osobole okutegeera amakulu agaali wansi w'omwana gw'endogoyi. Lwaki teyakozesa horse? Kubanga yabalaga nti nze ndi wa mirembe. Era bwe yayingira Yerusaalemu, abantu baayimba ennyimba. Bonno bayimba ennyimba, bamanyi nti kabaka ow'eddembe azze, agenda okubaleetera eddembe, agenda okubaggya mu fugabbi, agenda okubaggya mu busibe, kwe kukwata ensansa ez'emirembe. Era ne bayimba nti ozanna ajja mu linnya ly'Omukama, ozanna Yesu Kristu, Yesu kabaka. Ze nnyimba ze baayimba, bo nga bamanyi nno nti agenda kusuula obwakabaka obwaliko. Kyokka ekyabamala enviiri ku mutwe nti si bwe kyali. Era mu kugenda e Yerusaalemu
waliwo abamu ku bakulu b'abasosolo abakulu b'amatwale bajja bamugamba nti gamba abantu bo bakoma okutuleekaanira. N'abaddamu bwe yatunuulira abantu n'asoma ekyali mu bwongo bw'abantu, abantu kye baalowooza. Jjukira abantu bo baali bamanyi nti ono azze kusuula bwakabaka. N'abaddamu n'abagamba singa mbagamba okusirika kale n'amayinja gajja kuleekaanira mu bbanga. Kitegeeza ki? Nti bagenda bakuba, bajja kukwata amayinja babakube. Kale mubaleke. Abantu baali tebannategeera kigenda mu maaso, n'abayigirizwa be baali tebannaba kutegeera kigenda mu maaso. Bwe yayogera ebintu bino tebaamutegeera. Bwe yali ayingira Yerusaalemu n'abayigirizwa abamuli ku lusegere tebaategeera kiki kyaliko. Yali yabagambako nti ndimenya ekiggwa kya Katonda nkizimbe mu nnaku 3. Bonno tebaategeera biki byali ategeeza. Bwe tugenda mu gospel emu eya Matayo, wano Zakaliya yali yalanga mu Zakaliya 9:9 yali yalanga okujja kwa kabaka alijjira ku ndogoyi oba ku mwana gw'endogoyi. Oyo kabaka wa Isirayiri, kabaka ow'emirembe. Yezu bino abikola okutuukiriza obulanzi obwali bumaze okukolebwa nga Bazakaliya. Bino byonna bigenda mu maaso n'okukolebwa okutuukiriza obulanzi. Era abantu bayimba ennyimba nga Psalms 118:25-26 ezisuuta ezitendereza Katonda. Bwe tugenda mu Luka 19:41 naye ayogera ku nsonga eno. Era ye ayogera okubonaabona okugenda okujja. N'ayogera mu kuyulika kwa tempo oba yeekaalo okuyulikamu ebitundu 2. Bino byonna obulanzi buno bwaliwo naye abantu baali tebannabutegeera. Ne Yezu ng'ayingira Yerusaalemu abantu bangi tebaabitegeera. Na guno gukya abantu bangi banyenye ensansa naye nga amakulu gaabyo bakyali mabega waago. So olunaku olw'eggulo lwe lukomekkereza okusiiba. Naye bw'obalamu ennaku z'okusiiba omuwulizo omulungi ojja kizuula nti ennaku z'okusiiba okuva ku Ash Wednesday ziyitamu okutuuka olunaku olw'eggulo. Kituufu ddala gw'abadde takimanyi. Mu kalenda ey'aba Orthodox, ey'aba Catholics, abakristaayo abasinga bonna oba all Christians gye bagoberera, olunaku olwa Sande tebasiiba. Olunaku olwa Sande tebasiiba. Era bw'ojjako ennaku eza Sande ezo ogenda kibala nno nga munnaffe ennaku 4 ziggwako ku lunaku olwo lwennyini. Sande lwaki tebasiiba? Sande bajjukira Passover. The Passover. Yezu lwatula n'abayigirizwa be. Lwe lunaku olw'eggulo. Atula n'abayigirizwa be. Twalujjukidde olunaku olw'eggulo. Yalutuula olunaku tugenda kuba nga tulujjukira bulungi ku lunaku olwokuna lwanaaza ebigere. Naye olunaku olw'eggulo twaluyisizzaamu nga batulengeza ebigenda okujja mu maaso mu Easter Triduum. So tujjukira olunaku olwa Passover nti Yezu yakola ekitambiro. So mu kitambiro olunaku olwo tetusiiba. Era n'ennyama okkirizibwa okugirya bulungi. So olunaku lwokka lutasiiba mu kisiibo.
balina obulombolombo badde bukolebwa nga obutalya nnyama buli lwakutaano olutukuvu mu kisibo nti olunaku olwo olwokutaano lwe lunaku lwe tujjukira Yesu lwafiirako ku musaalaba n'olwekyo yawaayo omusaayi ate tukimanyi ennyama gye tugenda okulya ebaamu omusaayi esalibwa kale tujjukira olunaku olwo ne twerumya ne tutalya ennyama ng'abadde tamanyi lwaki abakatolika tebalya nnyama lunaku lwakutaano mu kisiibo baba bajjukira omusaayi ogwayiika nga Yesu akomererwa ku musaalaba n'olwekyo twatandise nno dda Easter Triduum oba ewiiki entukuvu era ng'olunaku olw'eggulo twaginyeenyeza ne tujjukira Yesu ng'ayingira mu matabi we twabadde tutandika olunaku olw'eggulo oba luba lutandikira ddala mu ssanyu ery'ekitalo kyokka lugenda okukomekkereza nno olunaku olwo nga ennaku etandika okuyingirawo era abaawuliriza bulungi amasomo twatandise bulungi ng'ekintu kiri Bible ennaku zino bagamba Bible ngeri waggulu kyokka twatuuse ku vanjiri evanjiri neewunzika nga Yesu attibwa era abeegendereza mu ekereziya abagenze mu ekereziya njogera ku ekereziya kati aba Orthodox aba Catholics mulaba nga kyaki yatuuse tayimu akaseera neewola neezikira kyaki yonna neesirika abantu ne bajjula ennaku olwo nno nga bajjukira bamaze okubajjukiza ebigenda mu maaso olunaku luno nno nga luwedde awo Yesu ayeeyongerayo lwe lunaku lwe tugenda okulaba olwokuna lwe yatuuka munnaffe nno n'akwata ki abayigiriza be n'abanaaza ebigere bw'abanaaza ebigere nga bamaze emikolo gyonna egyaliwo abanaaza ebigere abagamba nti kino kyenkoze bangi tebajja kitegeera naye mugende mukikolere abalala n'abasabira essala n'abagamba may they be one ye yamanya ekigenda okuddirira mu ssaawa eziddirira newankubadde nga bangi tebasobola kutegeera nsonga eno kale nno mu bumpimpi okuva ku lunaku olw'eggulo okutuukira ddala ku lunaku olw'omukaaga tugenda kuba tuddiŋŋana ebintu engeri Yesu gye yayisibwamu akwatibwa atya atandika atya okukwatibwa era bamutta batya biki ebyaliwo ng'attiddwa azuukira atya naguno gutya obadde okimanyi nti Yesu gye yali bo tebamutwala nga Katonda era bamutwala nga muganda waabwe okimanyi nti bajuuzi bakyalindirira Mesaya okujja kyokka ffe abali ewala tukimanyi nti Yesu ye Mesaya bamulindirira olw'okubanga kye baalabako ku lunaku olw'amatabi bo tekyabawa kifaananyi ky'oli gwe baali basuubira baasuubira kabaka ow'amaanyi agenda okujjako obwakabaka obwaliko kyokka omusajja wuuno ajja nga musajja wa ddembe talina nno maanyi ga kugenda kusuula bwakabaka obwaliko kyabayisa bubi omuwuliza omulungi emboozi eno ngenda kuba njongerayo olunaku olw'enkya era nga Easter Triduum eno wiiki eno wenaggweerako nga munnaffe ngimazeeko sijja kweyongerayo weekumire ku mukutu weeraba ebadde pulogulaamu yo ensengula mirambo wano ku 88.1 Signal Radio kuva Monday paka Lwakutaano